Yes, alright, oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza. Yuno omusumba eyavuddeyo n'awooninga oba n'alabula Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne bannabyabufuzi abasinga obutaddamu kwetantala kukozesa kitabo kitukuvu ekya Bayibuli nga bagenda mu maaso n'okulayira obukumpanyi bwe bagenze mu maaso n'okukola mu ggwanga. Agamba nti nno abakulembeze bano bandibadde bagenda mu maaso nakukwata constitution yaabwe y'eggwanga kubanga ye babagira amateeka ge bakozesa nga balayira. Bakwata Bayibuli ku ebyo ebikyamu bye baba bakoze eby'okutuntuza bannayuganda. Lwaki omusumba yandibadde ayogerawo ati meseji ye muli woba ogitunuddemu abakulembeze baba bajja mu bantu nga basaba obululu bingi bye balayira bye babasuubiza bye bagenda okukola. Woba otunuulidde n'ebyaleeta Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuva mu 1986 ebintu byasimbako essira ekyamuleeta mu ntebe era bye yalayirako ne byeyasuubiza bannayuganda okuggyako abakulembeze abamazeeko ebbanga eddene nga bawangalidde ku bukulembeze bw'eggwanga mu Afirika kyekisinza okuba nga kiddiriza enkulaakulana ya Afirika ssaako n'okubanga okwali okutuntuza kuyayita okubanga abantu bagenda maaso n'okuttibwa ng'abantu tebalina mirembe mu ggwanga lyattu Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza okwo nno kossa n'okuba nga Uganda tebalina mirembe entalo obwavu ebbula ly'emirimu mu ggwanga ssaako n'ababiyinza okutuntuza bannansi ze zimu ku nsonga ezamutwaza gwe mu nsiko gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era ngina kubanga nkuleetera obutambi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu 1996 ng'agezaako mu maaso n'okulayira eri mu kitabo ekitukuvu ng'asuubiza bannayuganda ku biki byagenda okukola nga bamukwasa eggwanga lino gwe mukwano gwange. Otunuulire n'okulayira okwaliwo mu 2021 ng'agenda mu maaso n'okulayira ku ebyo byagenda otuukiriza oteeka mu nkola ng'akutte ekitabo ekitukuvu byonna mpaawo bye yatuukiriza. Kayino kino kinyiziza nnyo omusumba ono n'agamba abantu bano baleme kutwala Bayibuli ng'ekintu eky'okuzanyisa eky'okulimbirako bandibadde basitula constitution zaabwe ziba balayirirako kubanga ze zibabagira amateeka agagenda mu maaso ge bagenda mu maaso n'okukozesa okukumpanya eggwanga okutuntuza abantu okutta okutemula okusiba ssaako n'okubuzaawo bannansi. Agamba ebyo tebiri mu Bayibuli era tolinawo okwatira Bayibuli n'olayira ng'ogenda mu maaso n'ebikolwa ng'ebyo. Ye avuddeyo n'abaatulira. Tukimanyi bulungi nnyo kuva mu mwaka ogwa 1986 Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebimu ku byamunyiiza ennyo okugenda mu nsiko kwe kutta abantu kwe kujeeza bannayuganda ebbula ly'emirimu bannayuganda okufuna eddembe lyabwe naye woba otunuulidde ebimu ku byamutwazaayo kaakati naye ate byakola. Kati kino olowooza kimuwa omwagaanya okukwata Bayibuli okulayira nga byeyasuubiza luli eri teyasobola kubituukiriza. Njagala mbe nga nkuwa obutambi buno osobole okuba nga weekenneenya mu 2021 ssaako ne mu 1986 nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni mwabulwa agenda maaso n'okulayira eri ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli kubo byagenda otutuukiriza n'ebyo bye yakomba kwerimu obutaddamu bituusa ku bannayuganda ng'agamba nti era yekaze buli kimu kigenda kufuuka lufumu. Kati njagala weetegereze bigenda mu maaso mu ggwanga mu biseera biri ng'alayira ne kaakati. Nkuggireyo amakulu lwaki omusumba yabadde aleeta point eno ebutakozesa kitabo kitukuvu okulayiza abakulembeze mu byobufuzi naddala abakulembeze nga balimba. Yakyatudde n'agamba abakulembeze nga balimba abakulembeze nga babbi n'omala okubba akalulu ate n'okozesa ekitabo ekitukuvu ojja olayire ebyo yabigaanye. Oli ku Yugi Update CV akatambikaako kyajinga. Teri kinyiizanga bantu kumanya nti obululu babubbye n'akwata Bayibuli ng'alayira. Ndowooza bandibadde tebakwata na Bayibuli bandikutte constitution kubanga mu kulayira balayira okukuuma ssemateeka so si Bayibuli. And let's get the difference. Obukulembeze buva eri Katonda, obufuzi buva mu nsi. Abakulembeze abava eri Katonda, they are anointed. David was anointed as a king. Ffe tuva eri Katonda kubanga tusiigibwa n'omuzigo. Bano ab'ensi tebava eri Katonda. Twabaleetera emirembe naye nga kakadde kalamba akaafudde. Mwe temwagala kwogera mazima, mwagala kutambulira mu bulimba na nzikiza. I, Yoweri Kaguta Museveni,
swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution, and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Museveni, do solemnly swear that I will well and truly exercise the functions of the high office of the President of the Republic of Uganda, that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve and defend the Constitution, and that I will do right to all manner of people according to the law established, without fear or favor, affection or ill will, so help me God. Yoweri Museveni, swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I don't want to say much today, except to make a few points. One,
I think this is a fundamental change in the politics of our country.